Olwaleero abantu ba Katonda mu Uganda n'ensi yonna beeye masinzizo okujaguza n'okujjukira kuzaalibwa kwa Yesu Kristo okujagulizibwa buli ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'e12. Ne wano ku kanisa ya Full Gospel e Makerere kabadde kaseera kakutendereza na kusinza wakati mu ssanyu ng'abakkiriza beebaza olw'okuzaalibwa okw'omulokozi Yesu Kristo. Wano abakkiriza beetabe mu saaviisi 3 era babadde banekaanekanye era okusaba kuno okukulembeddwamu omusumba w'ekkanisa eno omukulu Fred Wantante. Season of sharing with family, and celebrating the Lord, having time to eat and share together. Omusumba asiimye abantu olw'okweresa amanzaali g'okumakya ne beeyuna ekkanisa okwebaza omutonzi. Well, at least some of you stayed with me and did not go up country for Christmas. I'm so happy to see all of you. Ng'asinziira mu kitabo ekitukuvu Bayibuli mu kitabo kya Danyeri essuula ey'okubiri okuva ku lunyiriro lwa 29, Omusumba Fred akubiriza abakkiriza okukola byonna bye bakola nga tebavudde ku mugendo ogw'obwakabaka bwa Katonda. Everything we pray about should align with the kingdom of God. Everything we do, where we work, how we wear, how we behave, everything we do must align with the kingdom of God, because that's what God is doing now. He's building a kingdom. Omusumba Wantante enjiri agyesigamiza ku mutwe ogamba nti Katonda aliko obwakabaka bw'azimba era aliko akamma kakubya abakkiriza. God has plans and is building a kingdom. There are things he would deny you. There are things that will change. You may experience some disappointment. Why? Because God is building a kingdom and He's using you. He's using your disappointments. Era awaddemu ku nsonga lwaki ensala z'abakkiriza ezimu teziddibwamu wabula n'abategeeza nti Mukama alina enteekateeka gye bali. God has a plan for you. God is working behind the scenes to use you to promote His kingdom. Joseph had no choice, because even before he was born, Joseph was already part of God's plan. Mu kusabanga kuno ensonga y'okwerinda ebiro eby'oluvannyuma omusumba nayo tagiyisizzaako maaso. That will be a period the earth has never experienced before. The peace, the justice, the equity, the tranquility. Can you imagine a wolf and a lamb eating together? Wano era wasinzidde n'akunga abantu okweyiwa mu kisaawe Makerere nga tumalako omwaka 2024 n'okuyingira omwaka 2025. We will pray throughout the day, throughout the night, and have a time of worship and praise throughout the night. We'll have fireworks, we'll have the Lord's table, we'll have special artists that will come and minister in music. We'll have the prophetic word. We shall have teaching and preaching. We're going to have a blast. Abamu ku bakkiriza beetabye mu kusinza ku lunaku olwaleero batubulidde bye bayize. Bwa Yesu Kristo bwa mirembe gyonna era tebuliggwaawo, bujjudde emirembe, bujjudde essanyu, bulimu bingi nnyo ebirungi. Bano era bannyonnyodde obukulu bw'amazaalibwa ga Yesu Kristo gye bali. Time of reflection, and for us to remember to always remain faithful to God because He has been faithful to us. Lunaku lwa kujjukira nti Katonda alina obwakabaka bwe bw'asimba mu nsi. Remember the salvation,
the coming back of our Lord Jesus Christ, to have peace, to have joy, and to have love. Ebyawandiikibwa mu kitabo ekitukuvu Bayibuli ekitabo kya Yokaana essuula ey'okusatu n'olunyiriro lw'e16 bigamba nti kuba Katonda bw'atyo bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka na buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere mulamu obutaggwaawo nga kino kikkaatiriza okujaguza kw'olunaku luno. Nze Eric Mwanje ne Adolf Semata ku Ragudde TV agaguddewo.